Hi. Yeah. Gyebale bassebo ne bannyabo. Mwebale kwekumira ku mukutu eri abapya bakatweyungako tusaba musubscribinge. Waliwo epeesa eririko ekidde mu kikooneko. Waliwo ekigalo ekitunudde waggulu, ekyo kitegeeza nti musiima empeereza zaffe singa mukikoonako. Era bwe mmala ne mugenda mu comment section ne muteekayo kyonna kye mba muwandiiseeyo. Ebyo ebintu ebyo bye mukola bye bitukuumira ku mukutu kuno. Olwo ensi n'emanya nti mu butuufu tuli mu buweereza era ne betuweereza basiima. Kale nno olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okuba nti nze bwe nfuna ssente nga tezinnaggwaawo sifuna ndala. Maama mu mazima ndi mu buzibu. Bwe nfuna ssente ne bwe nzikola ntya ne bwe nzinyiga ntya zimala kuggwaawo okufuna endala. Maama ndi mu buzibu, nsaba kunnyamba nkole ntya? Kale embeera eyo etera okuva ku jjajjaffe Kayizzi. Kayizzi y'aleeta embeera eyo era nga aba abanja. Kayizzi atera okubanja ebintu bingi. Abakola emirimu mwalibadde mwettanira nnyo omukulu ono Kayizzi kubanga eky'okuyigga gwe mulimu gw'akyasinze okukola. Kale bw'aba nga bw'atyo bw'akola nga ssente bw'ozifuna tezibandaala mu nsawo nga tezinnaggwaamu, tofuna ndala. Aba akubanja ddiba. Aba akubanja kumwongerera ddiba. Eddiba lino lisobola okuba ery'enjobe, lisobola okuba ery'empeewo, lisobola okuba ery'engabi n'olimuwongerera. Olwo n'oba nga olituulangako n'omusaba akuyiggire nga talekeraawo. Kwegamba this constant flow of finances zibeere nga ziri sustainable, nga sigamba nti ate zimala kuggwaawo ate olwo n'ofuna endala. No, but money keeps on flowing to you, from all corners of the world, flowing to you from all customers, all clients, all the time. So that's all you have to do, just kumufunira eddiba n'olimuwongerera n'oba nga olituulako. So once you do that, you realize that the situation will change instantly. Thank you very much. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Nze sijja koowa ne bannange. I have a big team. I'm here to introduce it to you. Musobole ogiraba bwe tukwasaganya emirimu gino egy'enjawulo, mubeere nga mumanya nti emabega eyo waliyo abantu abalala bangi. Omuli maama wammwe Naalongo Kawala, of course that you know. Waliyo taata Ssaalongo, waliyo Abalangira, waliyo Abambejja. There are a lot of people. Bakiweeweesi, Abazaana. There are a lot of them. Abambo, Abagalagala. We have a big crew and one day we will get to know all of them. Kale nno mbagaliza obulungi obwereere akuume atakuumira mpeera weewaawo.